ngabwe wali oyambyani nga ne yakuwerewa mu 5 ne degree ye mutima gwa nabakigwa muyina mu ba motherfucker kiba kye mafia mu mbuto z'abanyamu ngabwe wayambyani kubanga na Jaden sente ze mamusondera mwaziba bebe kulu nakwata de Jaden na mutwalo wa president Museveni na mu mitalo ja dollars simanya America ze mwasonda zalagawa olaba temuswala te wali nomu kusente ze mwasonda mu bantu asobola okulinnya agenda labe Jaden mwaza wa ne mukola mu boutique ne mukola bu bridal simanya ne mukola bu kine mu offices ze mwasonda mu bantu na yo mwana asobodde okuyamba abantu abatalina mwasirizi gwake nyini to waddeyo singa no kuliko ezo nti watodde no waayo twandiga mente zikuluma wawaddeyo meka omuntu yenna ina waayitidde kuba ffena tuna gye tuyitira bw'abanga takulumiza ofa naye waaki mwasonda ssente za Jaden ku mwenna naye ali afiirinze simodo oyo mwana mumutuuza ku mukutu kyekimuganyi n'okuwona kayinza n'okufa buli kaseera mwagala okajjako content buli kaseera mwagala okwogeza kale likayina ekyuma mu matu naye akoogera okumanya muli sitaani eziwedde emirimu temusobola nakakonsalinga nti kantu gowe bakewumula era mukwogeza kayina ebyuma eno bikanywa eno nakoko akaleekaana bebe kulu yamutwala ewa Museveni ne bamuwa milioni 4 oba 6 bebe kulu temujja kuwadde 10 wekiti kati bana abaana Bruno kwe basondera sente zikulumirawa zikukwatireko wa gwokoze togatta ku nsi yo mwali muyambi ani ku mikutu gyammwe okuleka okweyamba n'obubbi obajjudde mwekenyini mwetagana buyambi nakadya budumpuni buli boyenjera nabo bwoloni bonna wano nebabasaba ba YouTube abalala mutemuli nyayo mwerabanga ab'ekitale nnyo David kome mwamusaba mwavaayo ate bwabavaayo bamwagala babambira wano nasiba kijeroto kinnammwe nga mwakuba amasimu buli wamu nga mulaga nti muli b'amaanyi akakadumpuni mwatamba ne mugende wa musumba bujinga ngobe ku TV ne mugende wa Jerusalem musale ne mugenda luddawa yabagamba atya mulinge bisesemi nabagamba buli muntu ajja kubategeera just kabakadde kato baba abaana abasuliddwa musayigo baganyi bakulumye bakuluma ko cheze enfuzi gotoba wadde yes ate nababa obalemesa nababasondera obalemesa oli muntu kigwe mwali mumanyi TikTok yammwe oba mwali manyi YouTube channel yammwe mwawala na Bruno ke paka kufuluma gwanga toyina wotakwa Bruno ke manyango yo yibulake wawala na yibulake ne wabu jigono munemyayo TV yo simayi bajitoba sipaka no jimunemya buli weyalaga nga mwamulemesawo Bruno ke oyo yibulake mukasa gwenjogerako akwa bimbuzabuza njogera ku yibulake mukasa byenjogera mbimanyi yomu kubasoka ku YouTube channel byenjogera bimbuzabuza manya naye mbimanyi bulungi mwamu kuba kulwa Brian White naberanga ne sipapa nga buli nako jano lope wa sipapa no dai wa Brian White mwe majjange bigambo Brian White mbete wa sipapa ne mbatabula esawa ya Brian White ali ruzira ne ba King Mike abali anga sente za Brian White ne babajjagala bagula upauti no bwimba baina babwina lwa Brian White basawadde okulinnya ruzira wadde olunaku n'olumu njagala omwana omwagende Brian White wali Maxon Bay genda omubuuze nti muntu kyali akukyaliddeko genda okimbuuza akolaga ekitabo genda yo eruzira obuuze Brian White baba kulaga ekitabo mubuuza ani yali akukyaliddeko na guno guliko ensajja etya Brian White wafuna omukisa n'asimatuka agenda kubanga yeekweka abantu agenda beera mu bisolo kyekimu ne sipapa ali ku apa sipapa bayagulire emmotoka bonna batuyitanga bazonta batuyitanga kite wali alinya wadde mutwalira omuyembe nze go bavumanga nze go batagulira nze ngendayo ne ku apa batyayo tebalina na bisanyizo biyingirayo apa prison nene Brian White ali Maxon Bay tebasobola genda kumulaba muli bantu kimwe nga ne iPhone mwazi kwata ku Brian White omumotoka omwasa kwa kuvuga ali Brian White
okuvuga okugenda eruzira olema ogenda okulaba ku Brian White mwe bannanfuusi mmwe ne bamwata wali ku kooti mwagala just bifaananyi ate era batono abagendayo musajja gwe nakugamba oli mubi ate simanyi Katonda bwakwata bantu ba mutima mubi n'abakuŋŋaanya ngawe muli mu kabondo kamwe muli babi singa mufiira mu accident olunaku olumu abantu abamu balina kufa lina eggwanga otereera basondera batya enfuuzi sente ne zikuluma gwe gaana ngaze we nafunye oli omutamivu simple tokutte mu nsawo yo tobatadde ku mukutu gwo tobawadde n'ababavumo bayombe n'ababawa obalemesa n'abayambo bateeka ku mukutu gwabwe muyombesa really oli muntu n'abakigwe gwe bakuzaala mu lubu lwaki lwa musota lwa mbwa lwa nkiba oba lwa nkobe ofiirwa ki ng'oyo omwana bamuwadde ettaka ndabyeko oli omulala avuma oli mwe wangu zimbuzonto maama we yayogedde nti omwana aliko ekikyamu yes ekyo si kivumo naye mmere famire ezo zirina abaana eziriko obulemu ekyokuba n'obulemu si kivumo abantu amweyita n'abalamu naye nga muliko obulemu ku bwongo mwayika dda windows olwokuba mwambala engoye ne mugolola muliko obulemu ne bamama mwe balina damages muli losses mu banyammwe kyeki kuvumya omuntu nti zonto muli losses mu family nga ne zonto akusinga amakulu kyotasobola kuwa muntu abeera wakimuwadde tonyigiriza akimuwadde tolemesa akigaba kyotala kiwa abala bakirye tekiwomera matama abiri gwe gwayita omubi wali wamuyita queen fera tetugenda kwagala ebintu byebimu nze we nagaana okuwa sente ngo sente nagaana bamuwa sisobola kulemesa bamuwa naye gwe okutta abaana oli abasabira obuyambi si otaddewo embeera oyombesa n'abasabira obuyambi mwe musabiriza okuva ku ngato ze mulina mu bigere musabiriza oba musaba okuva ku chapati ne mukaaniranga bichapa ne mukunyulanga bichapati ne mulya ne mwefuira biriya bive wabe nga tebiridde biriya n'obutwa ng'ate mwenna muli balamu mulina ne family olwo batalina family olutalo lusirwako wakati tuogera ku lutalo lwakati lwa Bruno K ne Kasuku mwe yalutandise okubanga alumba Bruno K lwakusondera abaana b'omugenzi Kafeero oba abaana abawandulwa mu DNA y'abaana ba Kafeero kubanga abasondera ssente naye Fulufiga abalangidde n'abalangira ne ssente za Jaiden mbuze basonda mbu bamala ne bazirya talina kyatabagambye mbu n'engoye balina n'engatto ze bambala mu bigere zonna basabiriza nsabirize bantu bange ndabyeko ne Bruno K naye nga talina bigambo biwoomu era abadde awanda muliro ku nsonga y'emu. Bro, I'm so rich at heart. Omutima gwange mugagga. I'm so rich at heart. Era omutima gwange mugagga kyobulaba n'obugagga nange ntandise obulaba. Ate njagaliza blood. Kati mwe mwina bwe mwali mumanyiridde wali nga nkyavuga paso awo navaawo. Sikyali kweyo awo navaawo awo mwali mundowooleza. Bro, I'm an investor. Bro, I have things. Lwakuba waliwo ebimu bye siyagala balaga mujja kunyiiga mumpalanire ddala. You understand? Awo navaawo dda. Bro, back statement yange yalinnya. Kati mwe mwine bwe mwali mumanyiridde kati mwekanga bwekanzi tebifaanana nanyini byo. Omanyi lwaki Katonda ansitula buli kaseera financially in bless. Nga wano munnange ffe tubaawo kubanga tugakubira tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna nga we gali benjenye ebigenda mu maaso benjenye ebitambula era tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kiweetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tukikuwa byonna nga bigenda mu maaso byonna nga bigenda mu maaso ekiri mu parliament kitokota nga si kisaanikire. Munnange Chris Obole ne banne saa kakati wetwogererwa bakwatiddwa ate tebakomye kukwatwa ne babanga babatwala mu anti-corruption court ate olwamaze ne babarimandinga eruzira
paka ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno. Bannange oba tomanyi Chris Obole, omusajja oyo yayogeranga ebiseera ebyo ng'akola mu monitor, naye ndowooza kumusayira ensinga ne bagamba nedda, ono omusajja katumuwe ekifo ajja testinge ku ssente wano eno tulabe oba n'addamu okwogera. Munnange yagendanga ng'akyuka mpola. Abaali bamanyi Chris Obole oli abantu batandika okumukubamu ebituli nga balabira ddala ono nga mulala nnyo, essente weekuba egonzaawo. Na munnange gye byakomenkeriza nga yakyukira ddala, kakati nga yali ayogera nga alumirira omuntu wa wansi ate yafuukira ddala oli kati nga takyayagala kumanya ebigenda mu maaso. So wetwogerera essaawa ya kakati kawedde mudda. Yeah, Ugandans, the right-hand man Fanita Mong, Chris Obore, who is the current Director of Communication and Public Affairs, has been arrested for embezzlement of Parliamentary Simanyi Credit Saving Fund. Aba basajja bajatuuka babayole mwena jukira, you are all thieves in that parliament. Mwena kawedde mudda. Era nga wena kugambye wali mu ntandikwa nti babasindise Luzira mpaka ennaku z'omwezi nga 7 bagenda okuba nga ate bakomezebwawo benyonyoleko, naye ebintu bikyuka. Bannange ekintu ekiri mu ssente simanyi. Omusajja yayimba nti money made money, but money made money mad. Chris Obole yayogeranga ng'olabira ddala omuntu alumirirwa ensi ye, ng'olabira ddala omuntu alumirirwa omuntu wa wansi, ng'akondeminga abo ab'embeezolinga ssente z'omwe wa musolo, naye bwe bamutuuza mu kifo waliwe papa ekintu n'ekikyuka. Era essaawa ya kakati wetwogerera. Ogambo cha mwana wa mama kwatamu aka Chris Obole. Kakati nze mbuuza omukulu IGG, Inspector General of the Government IGG, nze njagala okubuuza Beppo ne government, abaana bajeno zizi abakulemberamu the march to parliament eyaliwo mu December wa 2024 nga beekalakaasa nga balaga obutali bumativu eri obuli bw'enguzi obulyake obujjudde mu parliament awo. Abaana abo ne mubakwata, abaana abo ne basibwa, abaana abo ne mumasimba mu kooti. Nze mbuuza, abaana abo mugenda kubeetondera? Abaana abo mugenda kubakompasetinga? Kozo olwaleero kye muli mu kukola era kye muli mu kulaga eggwanga nti muli mu kulwanyisa bulyake buli bwanguzi. Abaana bakola omulimu ogw'obwannakyewa ne beekolamu omulimu ne bagezaako okukuba alamu ne balaga bannaye nti ekiri mu parliament awo kikabuka. Musobola keera ku makya ne mutugamba nti ba intern doctors essente ezibasasula ezibawa allowance eziteziriiwo. Ne mutugamba nti ssente ezisasula abasomesa ba science eziteziriiwo. Essente ezisasula abasomesa ba arts teziriiwo. Essente zigenda okuddaabiriza enguudo teziriiwo. Dati ne mutwaga ati omusajja asobola okumpanya biliyoni 5 omwaka. Tunulira ssente tukomoka mu parliament awo. Abaana ne bavaayoko ne balaga omwoyo gw'eggwanga mu kifo kye mwandiba empoweringze. IGG n'okimanya nti abaana bano naye balina ensonga zibaleese, ate tebazireese mu mutima mubi. Katukube mu ttooki mu nsonga zino zibaleese. Abaana ne mubagamba nti they are European elements, bakolera bamawanga mazungu. Nimutuka n'okuteekawo akakiiko ka inquiry kalage nti abaana bano bayinza okuba bayina ababasponsoringa okwagala okufaananya gavumenti obubi. Ni kati abaana ensonga gye baleeta emyaka 2 emabegako olwaleero gye mukutteko, kubanga abaana bakomplaininga ku Anita Among, former speaker. Waliwo former speaker mutulaze nti mulyake era ali under house arrest era n'ekifo kyoba speaker yakiruzinga. Then mugenze ku head of publications ku parliament, ne mugenda ku human resource wa parliament. Bano bonna bakubibwa mu ttooki. Ekintu kye mwalina okukola emabegako wali mutulaga mukikola budde buno.
the same way chali ku mabaati abegabira amabaati gabawejjera amabaati ameeru abantu abavayo abavubuka abavayo ne balaga obutali bumativu bakwatibwa abegabira amabaati gabawejjere bali wabweru bataayaya. So the question is, are you going to ask for forgiveness from the young Genesis who protested, who spearheaded the march to parliament, who spearheaded the parliamentary corruption exhibition? Are you going to compensate them? Bwe muba nga temunnaba kwetondera abaana nga temugenda kuba compensatinga, all this tujja mmanya nti mulinawo bye mugisaawo ebirala. Kati gwe Chris Obore ne banno bwe mufaanana nomuunaakeera n'ofuuka ndya nabo togenda fuuka bo ankaddemu ne boonaakeera n'olabika nga ndya nabo era nobeera mu kiti kya ndya nabo togenda kera ku makya ofuuke bo. Eyo woofiisi ogituddemu bagenda kukozesa okola amanyanga n'okuyisaawo obubbi bwabwe, n'essaawa bw'enaatuuka nga baagala okwerimineetinga bagenda kukwatako bwannamunigina era togenda kuwona kubanga bagenda kuba bakulinako n'obujulizi. Togenda ne bakera ku makya ne bakuwa woofiisi ne bakuwa amaanyi ne bakuwa convoy chokera ku makya noloza nti any time any moment you will be part of them. You're just a condom to be used, and after use it will be dumped. Oli kapiira bwe malo kamaliramu mulimu gwako nga guwedde nga bakasuula. Ajuni awomerwa nnyo ng'oli ku mazzi gaku owujjaddemu ku mazzi awo. Oh baba nuwa wawe kadesekereko ba mpola mpola byonna tujja kubanga tubitegeera wabula nga nkuzaako emabega katini nnyo nsonga za Bruno K n'abaana abakafeero DNA bye yawandula. Wanamugambye nti ffe tukutaddeko amaaso Bruno K era omwana oyo twamukukwasa era tugezanga n'omuvaamu oba abantu boogera ki oba boogera bigambo ki, ffe tukwesiga beera n'omwana oyo nga omulabirira azinti sikubeera naye nti akole ki naye amugaidinge mu bintu nga ssente ezo zeyafuna ettaka kwegamba nti asigale nga amonitalinga ebintu ebyo. Tambuza vidiyo eno etuuke ku Bruno K. Bruno K fenna tukwozesa amaaso tukusaba togeza n'ova mu muwanguzi Godfrey. Bruno K tukwegayiridde buno bupikerere tobufaako saawa eno bulabye nti n'emboozi ya Kafeero yeetambula butandise okulipira etambula. Mwe badde ogwo mwana mutugjeeko obusiru n'obugwagwa. Mwe badde ogwo mutugjeeko obusiru n'obugwagwa. Bruno K saawa eno alabirwa kisaawe kiramba mwe mukyali mu konteyina. Temutumanyiira nnyo saga za muwangizi we zaakyakira tetwabalabako. Lwaki saawa eno mulaba nti nno kyekiriwo kyekitambula Bruno K alina kyakozeewo kati muvaayo mwasama ebyekisiru. Temutulaga nnyo high stupidity of your sense, eh? Temutulaga high stupidity of your sense, please. Mubeere bakkakkamu mujja kwetomera. Saga yaliwo omwana oyo ne bamwegaana n'aba nga akyali mukakkamu obukakkamu we n'empisa ze zaatusikiriza okubaako kye twogera. Bino byonna biva wa bisirikirwa. Bisirikirwa bwe buzibu mwene ensonga. Mpozi nga nammwe yabasasudde. Ne temuddamu kutwasamira. Gwe luvubuka gwe oluwanvu gwe olwakatwe gwe. Ne kino ekivubuka kino ekitambula kibigulanga abakazi. Mutugjeeko obugwagwa please. Temutumanyiira. Bwemubanga mwasalawo okusirika ensonga ya muwanguzi negenda mu maaso Bruno K n'agikwatako n'abaako wagituusizza temutwasamira. Musirikire gye muli. Temutumanyiira. Mwagala nnyo okulipira etokota mukimanyi saawa eno Bruno K ya trendinga yensonga lwaki mwagala kweripa ku ye. Bruno K tobawaamu. Bruno tobawaamu. Fa amaaso tugakutaddeko togeza n'ova mu muwanguzi Godfrey saawa eno akwetaaga.
zino embwa ezibogola zireke, si buli ebogola nti onaagenda ogikuba mayinja onaatuuka ddi gy'olaga. A fool will remain a fool. N'onaamunnyonnyola ebigambo 100 gwe muleke. Bwe balaba nga nti no byokola tebiriiyo bagende bakole ebiriyo. Muwanguzi Godfrey akyaliwo akyetaaga obuyambi. Famire ennene nnyo bakyetaaga obuyambi. Kati bagende bakole. Tebatwasamira. Tobawaamu 5. Naye ng'oli mulabi mulungi, omulabi wa NCK TV. Kyensobola okugamba kiri kimu nti gwe teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwera, nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tova.